kange kano ka lugezigezi katambula tambula naye leero kali wano wendi ne mugaabyo naye nga katono nnyo tekenkana yange nagaabyo bisasimanyako ebusibi neyange erya muwogo wange gwendya naye eryako tejjagejjanga yiyo pusi bwe nagisanze omukulu namusanze agenda kulya katogo ka muwogo na bijjanjaalo nemugaala emmere yonna museeweddeyo nga nasookinga wano ebinanga ebyonna nobiraba mugyeregwa muyitira amatooke byandamu nemugamba ojjukira nti emmere baagiryanga ku bafu akatoogo k'ebijjanjaalo ne muwogo nebakimanyi naye ate katikikankoome nemugamu wagamba abasawo bwe bali kujja ku nkoko tugaane naakituufu nemugaa naye ate kati leero gwe wejje ku nkoko ejje ku nkoko mugende muleete enkoko muleete enkoko kama katogo kano sijja kali olwaleero nemugaa kalekere nemugaa oli mubadde wa sukaali kanaka muwogo olinga anuunira ddala sukaali naagakikuufu naye biri byonna bigaanye ate mbadde sigambanga maani ennaku sa nga sibu nemuganga tolya nemuganga sijja nekisobola kugamba kojja kutya nnyo onziruse mu ddwaliro munzunze nduwa nemugaa kaakati tukoze tutya netuleeta enkoko nagaa naye ngenda kugirya naye nga naye bwolya tulyabo nagaana ono mutabani wo musajja abano abazunguzungu nagaa yugiti tulyaba basatu wamaze okulya n'agamba babula sekuritale wange nti babula eyinza okuba emmere esembayo babula namugaaki osaaga nnyo namuga nabibagaye ku friday omuntu asobola okufa omuntu afiire awo oba ku friday ampita naga sooka oyanguwe wano maani jangu nakiddingana nenduukawo naga omanyi omuntu asobola okufa omanyi mbadde nfuuke nemugaato naga mpulira omuliro mbigere wano nenga naye ose ntere bantaddeko wano ntere naye omuntu asobola okufa nze badde ngenzi nemugaato okyaliwo nnyo awo infacti kwolwo namulaba eddakikanto nengaali ate oli mulamu nnyo ngenzi nze mulwadde naga asitondabyeko kati ntere kakati alaaje eggulo yabadde ayingira of course he was, I think he was different maybe byalaba kuti kuba yaŋŋambye but parliament mukolaki muteesa biki mbeera mbalaba wano Palestinians are being killed and they're just quiet. You can't call for a ceasefire. Israel has the right to exist, just like Palestine. But why are you quiet? You say something. And then you, my grandson, never side with the oppressor against the oppressor. At least you be there in Sweden and shout alone on the street. But don't keep quiet. Well, fine, okay. I will do that. But this man of yours is a leader. Let them go in parliament and this say, even South Africa is better than us. Let them say stop the war, let them become to live in peace. But this is so depressing. The children, why are we living with the elders? When all of your side as children are being killed, sharing a house and killing 40 people. When you're looking for one person, that is indiscriminate killing. And remember, they are killing journalists. Journalists always have a rebel press. Why kill journalists? And journalists are keeping quiet. Say something. Even if you are alone, your voice history will judge. Naga will die, but history will judge that you say something.
so ntandikidde wano Isirayiri mulekerawo okutta abantu omulimu nga gutandise ekisembayo bakadde bange alhaji yannaamira bamisbaahudiini